then kati ngenda kuleta the example ya alien skin wachi yeyunze mwaba ababiri nabiranga ye wokusatu aina amaanya ago amasanyala we bale nyoko sita kigambe kitufa amasanyalazi nti alien a making aye eri very synonymous omanyi ko sanyo butamu nga buli simple kunze ne kati omuntu nga Calvin Kayanja nga yinzo butachitegeera oba muganda wange bajjo ne yasolo kategeera ne kaye bambi kaye ategeera kaye just wakwesiriwaza ne kaye mutegeevu nnyo okitegeera naye synonymous Kayanja naye etagotegeera yes, synonymous ekintu ekyefaanaanyiriza era kati obeero waliwo synonymous waliwo ne antonym antonym yandibadde nga opposite synonymous yandibadde nga ekyefaanaanyiriza so enkola ya alien making aye alien kyemuli mu kulaba essaawa zino kiteeketeeke either ye oba nature okubanga kimusudde nature ye muyambako ye twala yes waliwo ekintu ekijjanga brace otaddewo nnyo effort yo naye nga lwali lugero lwawandiikibwa nti lujja bba bwe lutyo waliwo abantu bwe batyo okitegeera so alien I believe nti olugero lwe lwawandiikibwa mu kitabo ekya Mukama Katonda is making egenda kubeera synonymous n'ey'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu why I'm saying so and nja kugamba mbu tebadde making mbuno ali illustrated by him nti akyagala kibeerewo ekito nti wali abayimbi abalala bangi abagezezzaako nnyo koppa the template eya Bobi Wine ne kigaana bakabaya wabalaba bakasanova ba Buchaman wuno omulabye atusudako n'omundi namuwa n'ekya simanyi geto envoy ebyekiyaye yaye adi advising achi obo kitegeera waliwo balimba awo namulimba musajja watu bla 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 ne kigaana kati aliens I believe nti it was a making by his creator a script creator we atalife Katonda obo kitegeera analysis eno njagala nji dedicatingire bonna bali kusaidia Bobi Wine n'abali kusaidia alien nti muli muntu omu nekimuwakanya oba kimuwakanirako nze ndaba temulinsa kubanga Bobi Wine you cannot tosobola mugeraageranya ku alien skin first of all zibadde nkulaga nti ye moving mulabi waffe owa Blaze Media tukwaniriza akawungeeza akaleero amanya gange yenze Blaze Jordan Senoga atusinzidde eno mu miti gyensanze omugagga Frank Ntambi sabo babuze siri mugagga naye alhamdulillah inshallah nkiteekinga nfuke omugagga naye sawa zino ndi mugagga wa bwongo yes sebo gwa kutaka tensanji zino kakati era ndowooza obugagga bwe buba tebuli awo ndowooza mba ndowoozezza sijja kulowooza nti nza kutaka ti ekiri awo naye nti nywerera nnyo ku nsonga ate mulungula nnyo ensonga okusinziira bwe ziri ku bintu ebyenjawulo naye wempulira statements ngezo ku muntu nga gwatagoberera amawulire agabeeramu kibeera tugamba tutya mu lusiraamu ekyo ku manyimira nnyo ebigambo by'oluyisiraamu naye sagala tekola nsobi mu kubipronouncing naye nkitwala yes so waliwo amawulire wano gembadde nakafuna wano kyobola mbadde ndi ku simu wano aga naye alinga ka performing artist Mbazira Tony tiafunye akabenje ku luguudo lw'e Masaka era simawulire malungi nnyo oluguudo luli so risky era abalutambulirako simanyi naye ngate luclaiminze bangi nnyo abali mu kisaawe kyaffe ne kya art kansuubire nti tulukozese n'obwegendereza dde ebisinga bibeera mu maanyi ga Mukama Katonda yasobola okubeera nga yamanye ekisingawo naye tutusa okusaasira bere nga awona bulungi nnyo n'ekyokubiri mbadde nsaba waliwo application gye bayita munnowatch eyo nti omuntu nga oli eyo nga weebowa ku nnaku ng'olwessande oba olunaku lulala lwonna gwe gidownloading okiteeke butesi mu ssimu yo whether iPhone oba Android obeere nga osasula emitwalo 3 egya Uganda okubanga olaba firimu zonna enjogerere mbavijje bonna aba Uganda n'ekyokusatu waliwo bano binyambadde Ivan Kalanzi Sports Center ayagala ebikozesebwa mu byemizannyo Premier League yatandise ne league zonna mu Bulaya zatandise genda bugenzi kwa Ivan Kalanzi Sports Center oyenga ofuna omujozi gwe basangibwa ku Room Street California Plaza ground floor room number L49 sako naawe abayagala okubeera nga bwana bakapapula bakitegeera *210*20* 1# ojinyiga ku MTN ne Airtel nobera awaka papula yakitegedde waka papula yes then waliwo ne baganda banga bakaneyungako
olunaku olwaleero abayita Front View Property Consultants Limited abanno nga bakugamba nti gwe wenna ayagala okubeera nga ogula ennyumba ogula ettaka otunda ennyumba otunda ettaka beba property masters essaawa zino ab'amaanyi bemanyi mu Uganda ababeera nga bakufunira ekintu mu bulambulukufu bwakyo era mu butuufu bwakyo nsaba mubeeyunire ennamba zino zojja kubeera oziteekakaawo ebintu byabwe si bya kifere nga bwe tubadde tulaba mbeera nga omuwadde ssente zo mulimu kwesika mugwa mulimu kwegoba tulina baganda baffe abali mu diaspora abakoze akasente kaffe akasente kaabwe n'abali wano abakoze akasente nga tuyagala kubeera nga okakalukana kubeera nga onoonya nnyumba yakugula oba nga onoonya ttaka lyakugula nsaba mweyunule bannaffe abo mu mbeera eyo inambo jabawo zibaterako eyo Front View Property Consultants Limited. Frank Ntambi mbadde tusaba tudduke kannabwala tugende mu nsonga za alien skin. Sawa zino ze nsonga eziri ku buli mumwa gwa muntu. Buli muntu awagira entertainment amanyi kye twogerako sawa zino. Nakulabyeko ne banno badde nabo ku TV olunaku lw'eggulo nsaba omulungule kikyolowooza nawawula alien skin wiki ng'emu okuva kati oba emyaka egiddako. Yes, mbadde nzija kuwano data manyi message ziika buyisi bwino anjikako wano nze muntu essaawa zino custodian wa information mu entertainment encyclopedia ate nane feeders nyingi abanfeeding ebintu ebyenjawulo banzikiririzamu kubanga nja bimulungula so ensonga ya alien skin ne Bobby Wine oba faction ewagira Bobby Wine ndoza tugenda mu lunaku lwa 7 otunaba tuzibidde olunaku olwaleero ngekyali y'amaanyi industry yaffe eya performing arts nze nganza atunulira ensonga zino bwe zijja mu ddiiro nze nzaagalya ddala zibeerewo for some reasons ekisookera ddala mu industry zonna ezikuze we naba nfunye obudde nja kubeera nkutrayoko tewali industry ekuze nga tekuliko mawulire weegata agabeera controversy agayuuguumya mu mwaka 2013 waliwo muyimbi amuyita Kendrick Lamar azalibwa Compton mu Los Angeles mu America yafulumya oluyimba ku baluyita Control n'omuyimbi amuyita Big Sean. In fact waliwo Big Sean yeni bamufeaturingako ne gayo bali amuyita G Electronica. Kendrick Lamar verse ye yakuba yali yaddakiika nga 4 ne seconds nga 18 naye nga alumbiramu abayimbi bonna ba rappers mu America nga bagamba this is hip hop and you know what time it is. Naba wabonna nti bali wansiwe ye kabejja ye kabaka bonna yanyani semen yagamba nti if Phil Jackson could come and still coach me I'm uncoachable I'm unsociable okitegeera ngajewulira so ebintu ebyo ngenda biriretinga nnyo ku mbeera eriwo nti any performing artist ng'abadde ensi emukkiriza atuuka mu state wabeera nga yeewulira amaanyi ate nga ayina guts okubeera nti ayogera expressinga nti ddala amaanyi agalina kati mu mbeera eno gye tuli mu kulabiramu alien nti alien atuusa ekiseera kino neyeewulira amaanyi tulina abayimbi bangi abalina amaanyi n'agasinga ga alien naye nga they can't express it nga bali so timid probably olwa upbringing yaabwe ne society mwe bawangirira n'emikwano n'emyaka kati abantu nga ba alien emyaka egyo gye gikola ebyo nzijukirako ne Tupac waliwo oluyimba lwe yakola mu 1993 ku albamu yo bayali Apocalyptic n'agamba neyita Machiavelli yomu kuba philosophers abakyasinze okuba nga bawandiisa ebitabo eby'amaanyi ebiyugumya ensi. Tupac yatukako nga lyrics zakuba wetaaga encyclopedia nga Ntambi to decipher era neyita philosopher Machiavelli era ne Kendrick Lamar omu kuba students ba Tupac banga bona bakulira mu Compton yana yagamba am Machiavelli's offspring nenga Machiavelli yali relatinga ku Tupac yali yatinga ko Niccolo Machiavelli olio wedda kati ebintu ng'ebyo bateba kayite balina bwino oyo okitegere oyo bwino ogenda kumusanga wange nti kuleetera ebintu ebyenjawulo so mu mbeera eyo ali enaberanga amanya tandise okubeeranga agewulira ekitali kibi then no relating ku society mwawangali and society yaffe ba Africans abafirika exposure yaffe ku bintu ebyenjawulo ebeera minimum ebeera ntono nti engeri tulabamu ebintu byaffe abamu ekyali ku lutambi olukadde tukyali mu setup ne thinking iri mabega nti omuntu alina kubeera nga wampisa nnyo afukamira yeetoowaza yeetonda wekitoo kyandibadde kumu abantu aba bulijjo gwe kati olina okubeera nga weetoowaza nnyo naye mu performing arts tekiribwe ekityo okitegeera performing arts ye muntu okubeera nga ajeewulira mu mbeera yonna kasita abeera nga alina abamugoberera bamukkiririzaamu ne babeera ababiri abo bamugoberera alina okubawa amaanyi nti nze asinga ndi wakabi
Fefe Busi yafulumya oluyimba Who Is Who mu 2018 nga industry ya hip hop eri wansi yalumba abayimbi nga Fik Famaika, Gravity, Victor Kamenya gwe yagamba nti ente yagisuna n'agitta yagamba Gravity mu hip hop tolina seat totula ku beat mu tolina mu tint okitegeera nagamba Fik Famaika namugamba nti ono Fik makanika eyakatandika oyire yakuika mu mutwe alabika obulako kimu ovulo yokka okitegeera so Fikfa ani Fefe Busi yakubira oluyimba olwo si yali asinga amanyi mu hip hop wa Uganda naye yajjanga awulira akyewulira n'agaana okuteekamu abamugoberera amaanyi era industry ya hip hop nezuukuka neyambeera nga bamukubira replies ez'enjawulo abanyiga ne banyiga bamuddamu ne tutambuliza hip hop wa Uganda ku mwaka gwonna 2018 okitegeera nti he contributed that okubeera nti yali agyewulira and he expressed so kati mbadde gamba nti setup ya FIFA abantu bana ababulijja bakulira makage agasimanyi masake rudda weyo nofukamya nobuza tata ndicho ebyo birungi mu society eyo bwetyo and setup then ojja mu performing artist kyawukana muko nabadde na example jempa nengamba nti ba artists oba ba celebrities all over whether actress oba actor whether muyimbi whether muzanyi wa mupiira wabera nga ayagalwa nnyo ne bamulaga support eyo nga nnyingi etuka ekiseera ne mugenda ku mutwe we mugenda ku mutwe abantu bennyini batandika okumuwashipinga oli n'agamba tobaako kyoyogera ku Cristiano Ronaldo nja nempi bazeekubeeyi fone Uganda wano osanga omwana nga tamanyi bifa mu viro ba express naye leeta Man U Arsenal nga mugenda kaya namuve mwekube n'okwekuba nga tiimu eyali nga gisinza obusinza nga agimanyiko nnyo n'okusinga family members be oba kitegeera n'abalala bangi abayimbi mbadde mbakunnyonnyola ba film actors olinga tomujja ku actor kyali kesaawa zino ge bafiirako oba ngambe nga Idris Elba nze gwe singa okwagala ne oba Dwayne Johnson oba musajja wange ani oli omulala Denzel Washington okitege nti babafulumiza ka firimu ke nga kabuzayo ba myezi ebiri nembeera nga ndi ku bunkenke we kajja nensasula ekyesa twali mu Century Cinema then kajja ku munno wachi nenkalaba nenga mpulira mwagala ali mu fiction nenga mpulira nyanga ali mu reality ge gamanyi ba stars ge ba absorbing mu bantu it comes automatically tekyetaaga nnyo kikubira nga bannabe yabufuzi nti agenda kuba campaign kati alien skin abali mu kumuvuma okumulengeza n'okubanga bamwogerera olw'okuba nti alina statements zaafulumya ezimu nga ziri reckless as a star I believe and we also buli omu asobola okibelieving nti alien skin sawa zino is a star oba kitegeera who is a star tulina okwebuuza who is a star waliwo muyimbi nga is a celebrity bamumanyi no waliwo muyimbi nga muyimbi he's known is popular nenga tali celebrated si celebrity no waitao no one cares talina ba inspiring nenga wali mu industry noberawo no muyimbi nga star ye muyimbi oyo ntu abeera atuse mu kifo buli muntu ataninga their neck but abalina obuvumu ne bagenda ne bamusinkana nakku ne bagana omukwatako ba muntu oba kitegeera waliwo analysis gye wali oyogera n'ogamba alien skin in the first place bwe yali ajja yafubanga nnyo wandika signature wherever he goes definitely kati mbadde nkunnyonnyola nti alien skin waba atuse mu kifo wona watuuse tagenda kireka kyekimu agenda funa wabaze n'abantu basatu agenda okugenda ovaawo nga alina abantu nga 10 wabeera nga alina engeri gyasobola okubeera nga atambula nabo ajja tambula nabo wabeera nga ali kubanga gyayingira bange motoka akoleki adduke mu industry ya Uganda ba stars bennakalaba tabawera na 5 be bayita ba stars emunge munyenye asookera ddala gwe nasooka okukiraba nga alina amaanyi ago nakati era kyagayina yali Jose Chameleone nga kasita ayingira mu kifo akasajja kakokaze temuddamu kutegeera naawe abadde tamwagala njogera mu entertainment eno sigenda genda mubiri ebyeri owokubiri Bobby Wine nakati saawa zino wonna wagenda ate Bobby Wine yasinga nako ku Chameleone olwo saawa zino nti yate yajja mu politics so nanyigiriza abantu nabeera nga leading struggle kati amaanyi ga Bobby Wine egeeyongera nti Bobby Wine wabazze mu kifo police erina okutegeezebwako ate ng'olwedde yalina ne gaali ag'obuyimbi katane egeyongerako nga agazze mu politics Bobby Wine wabagenda awantu police erina okutegeezebwako traffic erina okutegeezebwako webityo okitegeeza zezo okusiba abantu kowulira alina okujja ne personal bodyguards abagenda omukuuma okitegeera kati yoyo saawa zino ye star singa mu Uganda Bobby Wine owokusatu oyo omwana oyo alien skin okitegeera bantu basatu bali babadde babiri ne Chameleone kyatuka ne kimuvaako ko olw'embeera nti yatuka ekiseera
ekyenneeyisa kinjaki Eddie Kenzo tomuleseeyo nga mulaba nnyo nga buli watuuka wabeerawo ko ekibinja ekimugoberera kati wabeerawo bannaye lwaki okola ebintu ebyo sogondeke Eddie Kenzo ndabanga omuleseeyo Braze kankubuuza ekibuuzo kimu nga tunagenda wala ku shoyo onzikiriza okwogera byenjagala oba nja kukuleetera ebizibu Braze sagala kukuleetera bizibu mbadde nsaba tudde kale ku mulamwa gwe tubadde nze oza simanyi nti no gyali nze anti simumanyi ti gyali njogedde abantu bameka kati mbadde nga mati kamiliyoni okimuviirako awo yatuuka ekiseera nti music nabeera nga yamuwanirira yekka then naluzinga base ne constituent gyali badde atapingamu ti kamiliyoni si muntu g'osobola okugamba nti ayimbira bano oba okitegeera kati omuntu nga talina constituency nga ye base abeera aganaga kimala nekimuvaako ekyo oba okitegeera then Bobi Wine ye alina base mwatapinga direct nti ordinary person omuntu wa bulijjo anyigirizibwa okitegeera then kati ngenda kuleeta the example ya Alien Skin waki yeyunze mwaba ababiri nabeera nga yewokusatu alina amaanyi ago amasanyalaze webale nnyo kozesa ekigambo ekituufu amasanyalaze nti Alien making ye eri very synonymous omanyi kozesa nnyo butaamu nga buli simple kunze naye kati omuntu nga Calvin Kayanja ngayinza obutakitegeera oba muganda wange bajjo kaye ategeera kaye jasobola kwesiriwaza naye kaye mutegeevu nnyo okitegeera naye synonymous Kayanja naye yetaaga otegeera synonymous ekintu ekyefaanaanyiriza era kati waliwo synonymous waliwo ne antonym antonym yandibadde nga opposite synonymous yandibadde nga ekyefaanaanyiriza so enkola ya Alien emaking ye Alien kyemuli mu kulaba essaawa zino kiteeketeeke either ye oba nature okubanga kimusudde yes waliwo ekintu ekijjanga Brace totaddewo nnyo effort yo naye nga lwali lugero olwo lwawandiikibwa nti lujja bba bwe lutyo waliwo abantu we batyo okitegeera so Alien I believe nti olugero lwe lwawandiikibwa mu kitabo ekya Mukama Katonda nti is making egenda kubeera synonymous n'ey'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu why I'm saying so and nja kugamba mbu tebadde making mbuno ali illustrated by him nti akyagala kibeere bwe kityo nti waliyo abayimbi abalala bangi abagezezzaako nnyo koppa the template eya Bobi Wine ne kigaana bakabaya wabalaba bakasanova buchamani wuno omulabye atusuddako n'omundi namuwana ekya simanyi geto envoy ebyekiyaye ebyo adi advising ki oba kitegeera waliwo balimba awo namulimba musajja wattu bla 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 ne kigaana kati Aliens I believe nti it was a making by his creator a script creator we atali ffe Katonda oba kitegeera kati wajja na fittinga najira mu kaseera kennyini these constituents mu Luganda kyandibadde nga abantu abo abali mu kitundu ekyo ba mu gap eyo niwo ogamba nti omubaka Ssemujju Nganda ba constituents babewa abekira nti abantu babawangalirawo kati wadongamba ba constituents ngamba abantu abagwa mu gap ye oba target audience ye mwali mu kuyimbira nti asanga abantu abo twandigambye abantu sagina kosa kigambo ky'abantu teri muntu wa wansi abera muntu wa bulijjo ordinary talinayo kiri extra yes nti abantu abali ordinary aba bawangalira mu bitundu ebiri disgruntled bweze mwita ghettos oba kitegeera ajja mu kaseera nga abantu abo balekeddwawo batya nti omuntu eyali yabamanyiiza okubanga banaazaako ennaku n'okubakumakuma n'okubabudaabuda that is his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu atikkibwa omulimu omunene ennyo ogw'okubeera nti alowooleza n'abantu abatali bano eggwanga lyonna n'abeera ng'alirowooleza yes for the voiceless ne mu ggwanga lyonna jjukira ghettos bye bitundu ebiri ebiri underprivileged ebisangibwa urban centers you cannot find a ghetto mu kyalo oba kitegeera kati Bobi Wine yaseseetuka n'abeera ng'ate national alowooleza kyalo ne mu byalo ne mu kibuga abamatayi abatali bamatayi abalina ssente n'abatalina era it was a blessing for him era analysis eno njagala ngidedicatingire bonna bali kusaidia Bobi Wine n'abali kusaidia Alien nti muli muntu omu nekyemuwakanya oba kyemuwakanirako nze ndaba temulinsa kubanga Bobi Wine
you cannot tosobola mugeraageranya ku alien skin first of all. Zimbadde nkulaga nti ye ya moving a step so many steps ahead. Kati ekisinga okusumbwa abatali mukuba alien kyekyobutakiriza nti space eno ey'omuntu wa budyo ordinary eya creatinga Bobby Wine yatuuka neerekebwawo ngeri empty. Nti Bobby Wine yali yabamanyizo bafeedinga music ali relatable ku mbeera zaabwe nga bawuliranga zikikomando zaani ghetto okitegeera. Wavaawo n'afuna challenge nti ne performing art gwe yali atundayo n'abeera nga alina omukendeeza oyo n'agenda mu kibayita freedom songs, struggle songs. Yes, eza struggle. Era nga ne wabaze kasobola okubayo kambubiri nenga wakuba ennyimba zino eza vibe omuntu ono zandiyagadde kale okuwulira olumu bajja ffe bacritique tujagamba omusajja akoze eki abadde ki abadde ki tumusuubira kubeera nga message ye endala newulira message gy'alimu. Kati Bobby Wine tosobola kumusuubira nga ali mu kuba pate kankube pate olwa position ye gy'ali mu holding at the time. But omuntu nga alien wajja nayimba pate kankube pate yes, so enyimba kale ngezo wabeera nga yazikuba. It is very normal. Ate omuntu ono ali ordinary zayagala nti asobola okuwulira ku za alien zino eza vibes zabeere nga asanyukamu then zile za struggle asobola ozuwulira kwani ku his excellence. Oba his excellence akubye ennyimba nnyingi nnyo from 2018 eza struggle kani abeera nga asobola okubeera nga abantu babiri bonna bafunamu oba kitegeera. Kati alien wabeera nga amaze okucreatinga music we oyo ne byamu appreciating abantu abo creatinga ne obanga wenagame script ye kwaliko ebyo nti music ajja muyisaawo oyo kwaliko nti no personality ye alina okubeera nga agikola ngeri relatable and chauvinistic. Katono nnyo. Tuli ku Blaze Media. Program eno ekutusibwako aba Front View Property Consultants bakabaka mu kutunda amataka n'amayumba apartment zonna ze weetaaga ez'omutindo eziri mu urban areas ne mu byalo eyeetaaga amataka weetaaga yiika za ttaka nnyingi nnyo. Tuukirira aba Front View nayagala opangisa naye bakutuusaako services mu bujjuvu era mu bwesimbu obw'ekika ekyawaggulu. Mpozi ne muno watch wamu ne Ivan Kalanzi center n'akapapula batutuusako sheno. So mbadde gamba oluyimba olwo lwenjagala lwa Alien ne Clever Jane lujjukidde ebinyuma bitya okitegeera ntwalako naawe tonde. Kati mbadde gamba nti Alien abuildinga personality eyo. Omanyi waliwo topic gye nakolako nali mpandikira omukutu bali baguyita africa.com nga twogera ku branding mu Uganda. Lwaki abayimbi be Uganda balemedde okukola branding ebeerenga ebongerayo. Alien skin atuuka neye brandinga. Manyi branding bibeera bingi nnyo. Kati olina obanga olinawo ekintu ekyo ekyenjawulo abantu kye basobola okubayingako. Kati acreatinga the persona eyo eya character gye yatuma the Anirule. Anirule mu Luganda ye mawaggali. Nenga mu Luganda lwafu olukwafu mawaggali nuwa mawaggali okite era Alien akubeera ku mulembe guli ogwa gundi ogwa mwanga litawona Anirule yayitajja kuwona. Kati wafuna title eyo yalina okubeera nga like akola ebigibeezaawo alina okukola ebifeedinga the character gya creating a fictional character Anirule. Olina okukola antics ebigiriikiriza obeera ddala ng'oli Anirule. So nga lipa abantu example nimbagamba nti hip hop wa America omanja lulitenga nnyo ku hip hop kubanze media personality of the year mu hip hop awards nze kabaka waabyo nti mu mwaka gwa 1971 Jamaica yali awangalira mu New York bali bayita DJ Cool Herc agenda mu apartment ya sister we naleeta ebidongo natandika okubeera nga scratching nga ategesewo ka party nwabawo MC abajja ne nga boogererako nga wa scratching and before we knew element ya MC ngeyo ne bajongeramu rhymes biki nefuuka rap. Kati nga bali baleka ebitundu ebyenjawulo nga waliwo economic depression eyaliwo mu 1973 nga abali abagagga ennyo nabo baavuwadde baleese ebizimbe byabwe amaduuka gaabwe bazzeeyo eno movement netandikaawo. Hip hop nayo neyeyongera zino abandoned buildings zino basikola nebera nga basikoleramu ebintu ebyenjawulo ebya hip hop ebyo graffiti biki koleramu breaking kuba hip hop ina elements nga 5 break waliwo breaking
waliwo rapping ekyo oba MCing, waliwo b-boying, waliwo digitalism oyo, waliwo element ya knowledge okitegeera n'ebirala. Kati mbadde gamba nti hip hop nagenda we yatuuka mu 80s omwo nabeera nga ali challenge nga general zizino za pop ne rock zimusinga amaanyi. What they did, the strategists abaliwo ebiseera bali balina making hip hop popular. Yes. Ne baguza idea eyo abantu abali running streets. Kubanga bali bamanyi buli omu mu buli kona ate nga bagala kutunda records zaabwe, albums bikyebyo webityo. Kati ba rappers aba imaginga mu the late 1980s. Jukira bali ba Rakim, ba Cool yanoli Run DMC, Rakim, ba LL Cool J, ba Ice-T okitegeera. Generation eyo ne phasingibwa out by generation ya 90s, ba Ice Cube, ba DOC, ba Dr. Dre okitegeera, baba fo bajjaawo ba Tupac otandika balabira Didi nonga na managing Bad Boy Records omwali Biggie batandika okujja. Naye nga okusurviving okubeera nga oli muyimbi wa kabi owa rap olina okubeera nga olina street credibility. Yatusako ngamba street credibility nga street zikukiririzaamu kubanga zizali zina sente solo kugula albums. Naye street okukiririzaamu olina okubeera nga oli unruly. Either olina okubeera nga otunda njaga, either olina okubeera nga oli pimp otunda bakazi, either olina okubeera nga otunda ki, waliwo abakazi, waliwo enjaga, waliwo n'emmundu okitegeera. Ebyo webitonga badiringiramu because abasinga bayite basomye ng'obulamu bw'abakuba balina wangalira ku street oba okitegeera. Kati nobeeranga any rap yalina okuimaginga ne mu lyrics zo ng'oyimba ng'olina okuteekamu that gangster, tukiyita gangster rap. Atandikira mu West Coast mu California naye agenda afezingibwa mpola kupati sawa zino gangster rap agotumanya aliwa yandibadde nga The Game okitegeera. Abalala bazze tebakyali mu mbeera eri eyaba Ice Cube gye bayita gangster rap okitaba. Kati badde bamawaggali era yatunda nnyo ba Eminem ogenda okujja nakola Eminem album gyali bayita Eminem Show 1998 nga olaba ali raw tomalaga mwenganga atuka n'ekiseera nakubira mama we oluyimba this song nga betwala ne mama ku records nga 3. Imagine mama wakuzaala obo kitegeera naye abantu ne babeera nga bamwagala. Eminem yakuba oluyimba baluyita Coming Out My Closet nga ali mu kunnyonnyola mama we bebayiseemu ebibi ne mama we nga amudiisinga naye album bagigulira ddala yaliko oluyimba olwo. Wano mu Uganda wakikomyewo n'ovuma mama we mu luyimba kabaka weddemu. Ne kati ebintu ebikolebwa eri mu ngeri emu oba endala because we follow to be benchmarkingako ne tufuna empisa zaabyo ne bijja wano. Tukyali mu kyayita white imperialism eyo. Kyobalaba essaawa zino nti Ntambi ayambadde omujoozi gwa maani y'omunda tayambadde gwa vira kubanga abazungu ba packaging ekintu kyabwe ne bakituguza nga si kukaka tubeera nga tukyagala. Kati bwe nkikomyewo ku kya alien skin badde ndi mu kubuildingira the unruly character wagireeta ku street ne Bobby Wine yagireetako ku street the unruly character era nga nayo yeyita kibanda era nga atambula n'abaana ababi era Bobby Wine yayogerako n'agamba ffe ba original unruly tibabikola byonna olwa emyaka gye yalimu nga kimukkiriza okubeera nga abikola myaka 223. You can do that. Okitegeera omutambula n'amagaali mukola ki street zammwe muzifuga otambula escalade ewoggana byebyo so alini byali mu kukola kubanga naye he's a new kid on the block n'emyaka gye era gyejo egiba girina okubeera nga gikola ebyo ate streets nazo oba zi ghettos ne zibeera nga zikibelieving ziguze the personality eyo. Kati nzija ku kinyusi alien wamala okukola ebyo byonna no one believed so, no one saw it coming because kikuze mangu nnyo myezi 8 ku mwaka myezi 9 nti ba Bobby Wine bakola ebintu ebyo naye nga bajja bakizimba nga kiri organic kigenda okukwatayo nga kimazeemu ndowooza emyaka 5 nga akizimba ekyono kyanguye mangu nti abakutte offside kati mu kubakwata offside barealizinga late nibalaba lindako nina show ne ngeganya okutambula obulango mbutaddeyo babloga bantambi bantambi bafunye ba analysts baugede naye tekitambula nsonga ki anti munnaye the driver esinga ya communication esaawa zino social media bagenda okubeera ku social media biki trending nga alien skin ya trending olumu nga trending for no reasons nti alien yabadde ali awo ng'avuga nasanga kanaka switch n'akawayo ekiwaya nekatambula n'agenda wa Evelyn Laguna muwo akakadde ka sente nagamba wow
what a sociable guy okitegeera ne katambula goleno ofana luyimba olupika ofana concert ogipika tebiyitawo because guy ali yatambula ali eno waberanga ali ku skate ya rollinga nayo ne champion guddo ka video ne bakakwana bakateekayo buli nina kyenjagala okubuuza kikyoyogera kubeera nga ata alien ye muyimbi ata ennyimba ndowooza nga 5 mu wiiki emu ekyo nakirinako obuzibu nange naye ate bwe mu excusingira we wano nti olaba market eno ng'oli mupya the more you supply them okitegeera yes nti oba supply nga kingi ne kibuna ekituuka ekiseera nga bajjemu ennungi embi ne ziyitamu ne zigenda ne bajjamu ennungi embi ne zigenda nobeera nga strategy esobola okubeera nga ekkolera nti mu myezi ng'esatu ng'olinayo ennyimba nga nnyo ezikuba ate kono omuyimbi afulumya akamu akamu ng'akamaliddeko obudde nga kalowolereza asobola okukafulumya ne kagaanira nabanga alina okulinda ebbanga lya myezi 8 naye naafulumya wiiki emu amala n'akwasaamu kubanga I believe olimu ennyimba za alien nange zesimanyi naye ate zemmanyi ze nnyingi oba okitegeera ate nga mu kaseera katono mwazifulumiza kati strategy ya muntu kubanga ze tumanyi almost anthems buli gye tumanyi anthem mu bbanga ttono kati wabayo n'abayimbi bo abali ku mbeera eri nti olina okukola oluyimba n'oyita baagundi ne baluwulirizaamu ne bakola bati alien asobola okukola oluyimba mu kiro n'alufulumya ku makya ate industry nerupiikingako nerukola ki nerunyumirwa so buli muyimbi oba buli muntu nga because music is business nga wookera ng'olina akaduuka kwa kiosk olina okukalowoleza strategy ezigenda okukayimusa kati ne atwe naye amulowoleza n'agamba in terms of supply kanfulumye kingi n'akwasaamu kye n'abankwasizaamu okitegeera lako waliwe mbadde samaliriza manyi kati waliwo olutalo lugenda masa ate abantu njagala mbawe critical mind okitegeera mbadde ntakunyonyola mbu alien akuleta nga personality ne branding ye agiguza abantu bajagala kati obuzibu badde genda okusinga okugira mbadde nkuletera ekinyusi nti we never saw it coming nti abantu omuntu eyali custodian w'abantu alien bakoze ekibatapinzeemu yali Bobi Wine n'abantu abamukkiririzaamu I have a belief n'okukkiriza n'okulowooza nti Bobi Wine being a politician he is and being someone omugezi naye watuula awo alina okulowooza n'okwefumiintiriza ku weevu ebeereze tuweevu esobola okujja bwetyo waliwo abantu abazadde abaana baabwe abaana bafuukira ekizibu okitegeera kati waba tapinze mu bantu bo kikuwa okwekanga oba olegayaamu oba okitegeera kati nga nawadde mpa example ejjo ku TV nengamba nti mu bantu abata underestimating amaanyi g'abantu ye president wa Uganda Yoweri Museveni ti president waba awulira bulizi nti Ntambi ne Breeze awo balina channel gye bali awo ne bayogedde statement ABCD basobola okujja ne batunonna naye nga tuli abantu babiri tulina badde kyakulwanisa oba okitegeera nti ta underestimating kintu kubanga naye kennyini engeri gye yawambisa ne resources ezisembeyo ddala obutono n'abantu abatono webale nnyo kati alaba buli kimu kisoboka tosobola okulegayaamu ne bakugira kati ne Bobi Wine I believe naye student asobola okubeera owa history nti omuntu ono wabeera nga azze tulina okumucekingamu okitegeera tumanye ayimiridde atya tumanye nti no wadde atapinze mu bantu baffe naye bakyali baffe oba batutte oba okitegeera singa babeera bakyali baffe nga abalimu no problem naye singa ababa balimu naye nga takyali waffe it is a big problem kati naye ye yali abaddeko waabwe ani alien ow'abantu weri anti kati nabadde nnyonnyola ne ŋŋamba nti mulimu ebintu ebijja nga it is just logic nga tewulina we mwasayininga nti n'abantu baabo tubakwasizza babo oba tewali ababasaba naye nga logically olaba ebicreating oba bikolebwa tekikugana kugamba munono muntu w'abantu bano oba okitegeera no bamusupportinze mu ngeri emu oba endala kati alien skin nti support gy'asinze okufuna agifunye mu bantu bano ababulijjo ate abantu ababulijjo by logic be bantu abakkiririza mu kwagala okufuna enkyukakyuka ate enkyukakyuka agikulembedde ye Bobi Wine kati oba tapingamu n'obeera nga ne gy'ogenda oyogera statements oba ekyo kyonna kyemwagala okola kiko into of my Bobi Wine okitegeera only that statement ebeere ekulaga nti ali akagambo sagala kakosa nnyo naye relatinga n'endowooza y'abantu abo baalimu kyobola abantu kibawa impression okugamba nti oyo muntu waffe fe abakola ki abaamukola naye yes naye it is just part of it naye nadde nnyonnyola ne ŋŋamba nti success has so many fathers and it takes a village to raise a child nti success mu Luganda kyeki okuyitamu okuwangula kulina bakitaabe baako bangi tewaliwo nti
kino kye kyamuyisaamu nga kyasimba bibeera bingi combination of so many things yani ngamba nti it takes a village to raise a child fije twakuliranga n'obozizza omusango mayiro 10 tata we yajja kukuba atakuleeta neno n'oba kkube ogenda okulaba nga ovuddemu omuntu okitegeera kati alien ebimu makings okubeera kyali nsonga nnyingi nnyo ngoze mbadde ndi mu kunnyonnyola kati obuzibu obwajjawo kubeera nga this faction eno eya people power nope umanyi mulimu wings bbiri mulimu the intellectual wing eyabali aba parliamentarians biki bali abagenda ku flow n'abali abali ku strategic level waggulu niwabeerawo ne extreme wing eyaffe abawagizi yesinga obunene ate nga Bobi Wine agireka ebeere in charge because yagala akole ekyenjawulo aleme kubeera dictator nti abantu amaanyi galimu mwebeereremu and those slogans ezo kati abantu yabuzobinga amaanyi abo nga bakola reality check ku ground oba okitegeera kyoba olaba nti video wefuluma eya alien skin nga agamba eya President Museveni jamulambuze ghetto yevaako spark nenga video eyo I believe oba I stand to be corrected by you govera mu media okusinga video yali nkadde yali mpya oyaviirayo ku Monday video alien naye ali muntu ngaffe ze kyensooka okwogera nganze in most cases bayinza oba nga waliwo nawulidde ogamba nti buli muntu alina kyatamiira in life alien abeera ku live for a long time atenga waliwo engombe gamba nti too much of anything is what is bad eyo video mpya yes nete yajogera mu bubi yayogeranga omuntu asaaga nga kiddirira bye bamugamba mbu alien yazimbye ennyumba amaka kati alien n'abantu tebanakutegeera olumu byayimba waliwo yayimba n'agamba yeeyo emboozi etambuze enkoola omuntu yenna alina nga yali abaddeko we banywera amalwa we balira akakoola we banywera omwenge tulina ebiboozi bye twogera eyo naye nga ebiseera ebisinga bibeera bikomaawo oba okitegeera kati ensobi eyaliwo kubeera nti yabyogera ku live ne bibeera nga bigenda mu bantu ebigenda mu bantu yes bigenda mu bantu abantu jukira struggle eno eri very sensitive ku bantu abamu abantu abamu bafiiriddwa abaana baabwe abantu abamu basiba abaana babawambe baba abducting so they are very desperate for change tebalyagadde anyone to undermine in their struggle kati side y'abano kibaluma kibanyiga kati balina webafunira omukisa okujja okukola reality check mu alien skin batandika omukuba zijjaabu jabu we bazimukuba tazabuzobinga bwati nti banaye munsonyiwe naye afunya nazayo kati waafunya bwati ne bagamba ofunyiza n'okufunya kati kalukoleere otufunyiza otya oba okitegeera okufunya kwa alien nga nayo omuntu bino bamwachuzinga byonna we bitandika okujja yakola bwati sijagamba bye basirikira kubanga olutalo lunalona nga lwa kuwininga oba lwa kufuna supreme person ani aluwangudde lugenda baninwana za mirundi mingi mugenda bawa baleeta amazima mugenda bawa abaita propaganda obulimba ne malice ne character assassination bino okwegatta gabireetako olina okubeera nga olina counter measures oba leeta propaganda ngenda mwanda ngenda mulumba ntya muzikize okitegeera baleeta amazima ngenda kwogerako okiwa ebityo nibabeera mu confrontation eyo nti side eno ereeta eno ezikiza eno naye atezaayo yebbato gye tuli mu kulaba ng'ate abaana bonna abali mu kwekuba I believe nti bonna kozi yaabwe yeemu nti abaana alien bano baafuna abamuli ku kido ng'ovudde katukufu abalengereri ababeera ewala n'onyumirwa alien olwa character ye ne music n'okomaawo nti omulabira within a distance waliwo bano ate abamubeerako bawangaala nabo batambula nabo kati abaana abo abasinga baba ku side eri okuva ku side eri tebaba nti no baagadde naye balabanga waliwo omuntu omulala azze ali mu kifaananyi kyoli I believe nibagamba katugendeyo noyo y'omu kuffe kati we bagendewa alien ate ne bafunayo heaven ne bafunayo ebirungi tibagamba sajjabbe oba lerinanyini kigaji okitegeera kati alien bano abaana be bagendayo ewuwe story waliwo omukwano gwange yangamba ali eyo abafaako bulungi abawa ssente biki ebyo oluusi abamu bye bataafuna kuba lero nja kyogera nti mulimu neeri nti because namba zaali nnyingi ngate abaana abamu baliyo lwa cause tebagenze kusasulwa nti bali ku mulimu abaafunangayo numu n'abataafunayo naye tegwali mulimu nti tubayitidde mukoze job interview obeera nga oli ku struggle ogenda kuba osasula sente ziriyo neeri kati mulimu abaakirabanga
nga omanyi the need of a person olina obwetaavu wadde oli mu struggle yes naye nga toyingiza mu nsawo kati omukisa gujja nga waliwo agenda okubeera nga akuwa akasente osobola okubeera nga kati bwe kituuka awo abaana abaava eno abamu abali disgruntled olw'embeera ez'enjawulo. Tukyali ku Blaze Media akawungeezi akaleero. Blaze Jordan Ssennoga mannya gange nga ndi ne Frank Wine Ntambi Young Balukeza the juggernaut the encyclopedia the renegade the konoso kigambo kiri mu Lufalansa ne kati muganda wange oli emachiyenja akita konosua kiri konoso ate nga ye media personality ow'omwaka 2023 mu hip hop awards. Kakati tubadde tukyagenda mu maaso naye nga seerabidde akanyomero kaffe ku Blaze Media bwe tuba tuleese Frank Ntambi specifically kabeera kutuusiddwako ssente aba Front View Property Consultants bakakensa b'okutunda amataka n'amayumba mu Kampala. Weetaaga villa oyina omutwalo gwo gwa $, weetaaga nyumba eri mu budget ya biliyoni namba oba weetaaga poloti ng'eri miliyoni nga 3 zonna buli muntu mu kiti mwali basobola oba nga bakutuusaako ekyo kye weetaaga. Mpozi ne ba Ivan Kalanzi. Tulina Ivan Kalanzi Sports Center asangibwa ku Luwomu Street, California Plaza ground floor room number L49. Ayagala buli kalonda akozesebwa mu byemizannyo. Oyagala ngatto za mupiira, oyagala shin guard, oyagala soksi, oyagala seti ya mujozi, buli kalonda namwe abawagira timu za mweza abungereza eza Italy, Spain, kati waliwo ne ligi emeruseewo ya Saudi Pro League ewali bakafulu bonna gye bagenze yonna emijozi gyegiri n'abayagala gwa Inter Miami Lionel Messi yagenze gyegiri. Sako ne baganda bafa munno wacha bagamba nti wetaga emitwalo 3 buli mwezi osubscribinge nabo obenga ola film ezuwera n'omutwalo oba oyina obudde baje ziri ku database mpitirivu nnyo bavijje ba Uganda abo bonna empya n'enkadde. Yes. Okay. Frank Ntambi abadde agezaako okutubuulira gap eyali filled by alien's presence. Yes. N'olutalo wakati kwa abantu kye bali mu kulaba essaawa zino. Lutalo lw'abaana abali ku njuyi zombi nga baaliko yes ate baaliko nga balya ku sowaani emu. Kati bano abali balya ku sowaani emu abamu bavaawo not because nti beeyagalidde okuvaawo banti bavuddewo mu bubi ne bagenda basavingeko eno ku fangoni. Bagenda ku fangoni okusavinga bosi wa fangoni n'abayisa bulungi mu kubayisa obulungi na creating abantu abamubiriivingiramu abasobola okumuyirawo omubiri okitegeera. Kati kyova olaba nti nno olutalo luno bwe lutukidde mu lunaku olw'omusanvu tukyaganya okufuna wani aluwangu naye kyali kibaddewoko kiberangawoko mu history y'entalo z'abaana abo ze balwanyi naddala mu art mu music kuba n'olutalo lwa KB okubanga mu 2018 Bobi Wine ajja abamu underestimate nze tasobola KB kibi kyo kitegeera era bana alien skins anfananira nnyo Bobi Wine mu trail ye tine Bobi Wine mu kujja n'agamba nti ayagala kubeera president wa Uganda banja bamusekerera oyo atasobola yakola MDD oyo omuyaga because yamusiga ebitoomi bingi. Yes bali amayirungi akola bwati akola bibyamuyita byonna yamaliriza awangudde olw'amaanyi g'abantu oba okitegeera kyobola ne twagenda mu kalulu waliwo yawangula biki bamubabubbi okitegeera nekitegeeza yina amaanyi kani alien essaawa zino bibali mu kumuteekako byonna okumuvuma okukola ky'okumulengeza bigenda kubeera byansa naddala nti omukisa gwe gutuuse nti essaawa ye yeeno yaliko oba okitegeera kyobola abantu tuli mu lunaku lwa 7 olwaleero naye ogenda online olaba comments eziri ku debate eyo olaba nga ziringanga ezigenda na 50-50 oli wayisamu ku 60 ku 40 onobadda ku 40 ku 60 weebityo nga zifa okitegeera nenga mu ntale endala it was just kuyisa mukka mu kisero nga luwedde ngolaba because they had numbers nga nyingi nnyo kati bano kikulaze mbuno alien skin regardless of ebimwogerwako ayina numbers ku ground ne online ayinza obutabisinza bali naye abirina tosobola kukijjawo ekyo kyovola bati kati nkuwa examples nyingi nti nga twabadde jjo ku TV basaze bu clips bungi ne bugenda ku TikTok ne bugenda ku Facebook nze bansinikira screenshots nenga abantu abampadde abansiimye lwa debations za nga bangi ngola sobola kusindikira nga thread yonna nga temulimu thread ekukuba nenga ate wabadde o creatingira alien a safe landing n'okumutiirawo omugongo
na amid stove ekigenda mu maaso okitegeera ate nosanga bali mu kuvuma bali bakaye babajjo naye ate era olina wojinza okusangira Ntambi because atereddewo alien skin Ntambi bagenda kumukuba ate okitegeera tokiri mu kutambulira awo 50-50 mu ngeri emu oba endala so twebuuze ekisingira ddala kiggwa kitya kigenda kuggwerawa how can I predict I can predict one thing. A prediction girete mu interview yaffe jogendo leta olunaku lwencha prediction Frank Ntambi agenda gitwa mu interview je tugendo leta olunaku lwencha ku Blaze Media. Frank Ntambi mugezi. Frank Ntambi yayogera ku lunaku lwa show era twali naye twali ya show ya alien yayogera yalanga show nga tuli mu interview wakati twali ne nani twali na muyimbi kiwano twali ne nati naleta amawulire nagakuwa nga tuli mu interview wakati era amawulire ga alien skin analyst yasooka oba omukutu gw'amawulire ogwasooka yali Blaze Media okwogeranga alien skin bwalangiridde concert mu nnaku nnya. Frank Ntambi nayogera n'agamba Palasa agenda kaba era kagambo ke wayogera wali kawedde mudda kali kidali ngamba kawedde edda yali kaliya ya Palasa kuba kali sawa zino where is his career ate era nga kye wayogera kyennyini twakiraba ku lunaku lwa show lwennyini nga balamu ayingiza buyingiza abantu freely eri ate oli ali mu kusena busenyi kitegeera ali yes I predicted kati era ngenda kola prediction ya olutalo luno olwa alien skin nabamukkiririzaamu n'olutalo yes kigenda kuggwa kitya era bonna ngenda kubawa amagezi batebe bayinza okuluwangula ku side zonna ngenda kubawa methods bano singa bakola we bati bajja kuyitawo naye singa ate balegayamu wano onagenda bakubira wano ngenda kuberangeraageranya ekisembereyo ddala banne buli andaba Mukama akyanyambye era nsaba asigale nga nnyamba saagala kubeera nti nina sayidi y'omuntu gye nkubira ekikopo no ensonga nzitunuuliranga we ziri nga we zirina okubeera kinyambeko eyo balime kubeera nga bantaaginyako ekintu nti oyo yaliyogedde nti oba oyo yaliyogedde ki nga baganda bankade sabazo nti yalyagade okuwa analysis but because yamala dde otunda omutwe gwe awantu nti omuntu oli ne wakola ensobi alina okuva yagidefending ate kikikosa nnyo analyst yenna analyst olina kubeera nga oli nnyo ensonga ng'ozitunuliranga we ziri. Yes. Atoyanza nnyo Frank Ntambi olw'obuddebo naawe omulabi wa Blaze Media tukwebaza okubanga otwekuumiddeko okuva we twatandikiddeko programu eno nsigadde nga nze Blaze Jordan Senoga. Programu yaffe sijja kwerabira kujjukiza ba sponsors baffe nga obimanyi transport biki ba Front View Property Consultants mpozi nga ne ku kamera ndiko ne Atima Badman Atima one of the coolest guys in Kampala ngera mbadde ne Frank Ntambi Frank Wayne the young Balukeza amanya go ganyumira nnyo ne demonyo Frank Ntambi Wayne Balukeza the youngest East African professor the juggernaut the connoisseur the renegade I came I saw one day the connoisseur oligundi wachogera machenya ki the connoisseur chalu mu Lufaransa the connoisseur the renegade encyclopedia the juggernaut I came I saw one day I'll conquer the man the myth and later I'll become a legend mbojjanga mbalaba asambalagalanga kaasa agamazeeyo era nga kituufu he has conquered already one day I'll conquer neze nzikiriza nti right now you're conquering njagala sigale bwekito one day I'll conquer. Okay, thank you so much okubeera nga otwekuumiddeko subscribing o sharing era olunaku lw'enkya Frank Ntambi agenda kubanga atuwa analysis wajjalaba olutalo gye lugenda okuwunzikira nga tuyingira wiiki ey'okubiri inshallah.